بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. njagala okwaniriza ku misomo gyaffe gino egya Nurain Islamic Online School kutubeera nga tusomera ekitabo kya Allahu Jalla waala. Allahu Jalla waala yatuwaashuwara ensi, saagala oggwemu maanyi, beera nga otebenkera olukakasa nti ogenda kubanga osoma ekitabo kineeno. Allah yatugamba nti Qur'an yajanguya, walaqad yassarna al-Qur'ana lidhikr fahal min muddakir. Allahu Jalla waala yabeera nga atwanguyiza Qur'an okugisoma, oba oli muganda, oba oli muteeso, oba oli mugisu, oba oli musoga, kimanye nti egenda kukwanguyira bwe kasita nga okaze ki otaddemu amaanyi. Naam, ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. naam. Omulundi ogwaggwa twalaba ennyukuta ez'enjawulo bw'oba oziyunzeeko mu ntandikwa yaazo nga ze zisoose oba ze zikulembedde ze zitandisa ekigambo ne we ziba nga ze zikomekkereza ki ekigambo. Saawo twali ku nnyukuta bbiri nga olaba nti mu Luzungu tulinayo ebigambo ebyennyukuta ebbiri nga bwenagamba nti at, in, nabeera ennyukuta essatu n'ogamba nti out, mpale ekigambo ekirala our, eat, nam, nga olaba nti waliyo ez'ennyukuta ebbiri, waliyo ez'ennyukuta essatu n'ennyukuta ennya n'ettaano mpaka eyo. N'Oluwarabu nalwo luyina ennyukuta ezisooka mu meka? Mu bbiri. Kyetugendako olunaku olwaleero tugenda kwongera kugaziwa, wali tubadde ku nnyukuta bbiri, tugenda ku meka? Ku ssatu insha Allah. Naam, era saagala ofunemu kutya kwonna kubanga ensoma yaazo era y'emu, nyangu nnyo. Naam, katusooke tulabe oba zino ebbiri ozimanyi, then tweyongereyo ku nnyukuta essatu. Naam. Aha. Ha'u, mim. Aha. Lam, ta'u. Lamu, ta'u. Naam. Mim, kaf. Mim, kaf. Hamza. Hamza. Si hamza wawu. Naam. Aha. Sin, ha'u. Sin, ha'u. Waw, ha'u. Wawu, ha'u. Naam. Ta'u, ha'u. Ta'u, ha'u. Ta'u. Alhamdulillah. Aha. Alif, ha'u. Alifu, ha'u. Hamza, ha'u. Naam. Shin, waw. Shini, wa'u. Naam. Ha'u. Ha'u. Ozirabye? Kati zino oba osobola ozisoma ne zino osobola bulungi nnyo okukola ki? Okuzisoma. Naam. Eno ki? Alif. Ate eno? Ate eno? Lam. Alifu, ba'u, lam. Nam. Sikamu? Aha. Sin, ba'u, lam. Sini, ba'u, lam. Ogirabye? Eno si eno? Hamza. Aha. Hamza, kaf. Eno kaafu. Naam. Jjukira eba etandika ebeera bweti. Naam. So kati wano eri wakati wa kigambo era ebeera bweti, tugiwandiika bwetuti. Naam. Nebeera hamza, kaafu, taa'u. Jjukira nabagamba nti ekyuka singa yebanga etandika ekigambo, kati kitwale ti ne wakati w'ekigambo bweti bw'okola otya? Bwegiwandiika. Kitegerekese? Ogiwandiika bw'oti singa eba yesembayo. Naam. Webanga yesemberayo ddala osobola ogiwandiika otya? Bw'oti. Kategerekese? Esene ebeera hamza, kaafu, taa'u. Aha. Mim, sin. Ogirabye siini eno? So oba oyagala ogyongerako era esobola okutandika bweti era nebeera wakati bweti osigazaako amannyo gano. Kasita amannyo gano ogalaba omanyeyo siini. Naam. Aha. Mim, siini. Sin. Okalabye? Aha. Waw. Mimu. Kitegeeza mimu osobola okukola ki? Okugyongerako era ng'etwaze nga tulaba. Naam. Osobola ogyongerako mimu. Ogirabye? Waawu, mimu. Naam. Aha.
Swad. Swadi. Da. Dari. Ra. Ra'u. Zino beera ng'ozaawula. Saagala daari atugiyite ra'u. Ra'u atugiyite ki? Daari. So ne beera swadi daari. Ra'u. Mim. Ha'u. Ha'u. Ogirabye? Jjukira bwe beetandika ekigambo. Bwe beetandika ekigambo ebeera bweti. Naam? So kati bw'oba ogenda kwongerako just oyongako buyunzi wano nnyukuta. Ogirabye? N'ogiyongako n'ebeera miimu. Ha'u. Ayini. Ate si ha'u. Naam? Ndowooza kati ekyo tekikyakusumbuwa kino. Kasita olaba akaki? Akasumbuusa. Kozi nga tekakuwoomera. Tekakuwoomera. Kakuwoomera akasumbuusa. Naam. Ha'u. Jiimu. Kha'u. Alhamdulillah. Hamza. Ta'u. Ogirabye? Jjukira ta'u. Ta'u eba etandika ekigambo ebeera etya? Bweti. Naam. Kati bw'oba oyagala okwongerako ennyukuta eno mu maaso, just zigireete ogiyungeko. Naam. Ogirabye? Okola akantu kano. Okalabye? Ono katereeze nti eno yekulembedde ta'u ejje. Miimu ta'u. Ogirabye? Kasita olaba obutonnyeze waggulu obubiri omanye ki? Eyo ta'u. Naam? Kategerekesaako? Wano twakalabye wano akabba'u nti kabeera wano. Kasita okalaba nga kali wamu wansi, kamu wansi, ebeera ki? Ebeera bba'u. Obubeera bubiri waggulu wano eno mu kantu kano bwe kati, eno n'ebeera ki? Ta'u. Ate bubeera obusatu singa bubadde busatu. Eyo ebeera tha'u. Naam? Ndowooza ako kategeerekese. Ate bubeera bubiri wansi. So, ate bubeera bubiri wansi singa kati buno bubadde wano bwe buti. Nga buli bubiri. Eno ebeera yaa'u. Kategeerekese. Obutonnyeze buno buzannyise. Naam? Kantu kano bwe kasita olaba obutonnyeze kuba oyawulira nti bba bwe banakatonnyeze kamu wansi. Mu kantu kano bwe kati. Ta'u ne bubeera bubiri, tha'u ne bubeera bumeka? Busatu. Kategeerekese. Eno kyemmanyi ogimanyi. Naam? Ta'u. Fa'u kubanga kali kamu. Kaziro n'akatonnyeze ebeera fa'u. Qaf. Okategedde ako? Naam? Laamu. Eno ogirabe eno? Yeeno wano. Ogirabye? Ebeera wakati, atwala kino kisheepu. Laamu. Ha'u. Miimu. Naam? Ogirabye? Nebeera miimu. Miimu ha'u. Miimu ha'u sin. Naam? Ate towandiika ha'u eno. Eno nogiwandiika wakati wano nedda eno erina kusembayo. Naam? Oba eno erina kubanga nayo yesembayo nga yeeyawulidde tebagigasseeko. Wano erina kukozesa eno mu kusooka mu ntandikwa ne wakati. Tukirabye? Ha'u eno bweti bwebeera. Miimu ha'u siini. Waawu daari qaf. Kansubire naawe obisoma bulungi. Subire tebikutabula. Naam? Ko bino byangu nnyo. Baadi. Baadi. Baadi kati kano okalaba? Ke kano wano eno kali wano tukayunze kali wakati. Naam? Naye tekuli katonnyeze. Netugiyita tya? Swadi. Eno ebeera baadi. Eno nebeera ki? Nebeera swadi. Eno siini. Baadi, swadi, siini. Kategeerekese? Tugiyita alifu bannange. Alifu tebakola ki? Tebagigattako mukazi mujja omulawa. Laamu, swadi, swadi. Kategeerekese? Beera ng'ozeetegereza bulungi. Insha Allah awe tujja okuba nga tutandikira omulundi oguddako. اللهم علمنا بما ينفعنا وأنفعنا بما علمتنا وبارك الله فيكم وجزاكم الله خير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.